Alright, omulungi atugoberera ku mukutu gwa Credible Media UG. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganja Fad ge manya nabo ekito tubebaza okulabika nti mutambula naffe. Tubasaba okulabika nti musubscribinga, okulikinga wamu n'okusharinga content waffe. Kituwe embavu oba oli awo n'amaanyi okwongera okulabika nti ate tubaweereza. Olunaku lwaleero tugenda kuba tochi mawulire agatambula mu setteeserezo w'eggwanga omukulu oba parliament y'eggwanga. Amawulire nno agalio gennyamiza bwe kituuka kuffe abalonzi oba oli awo abalonda abakulembeze bano bagenda otuusaayo endowooza zaffe n'okututemera ensimbi y'omusolo oba oli awo bagimplementing etugasize ddala eno ku ground ffe ng'abalonzi oba nga bannansi. Ne bwe kiba nti amawulire agavaayo ga bulyake bukenuzi na bulabbayi kimalamu nnyo amaanyi. So leero amawulire agasinga okulabika nti gatambula kwe kuba nti oba oli awo ekitongole kya CID oba ekitongole ekinoonyereza ku buzi bw'emisango kyayisa ababaka basatu oba oli awo babeeko be bannyonnyola mu nsimbi oba oli awo ezibulankanyizibwa oba abeenyigira mu bikolwa eby'obuli bw'enguzi n'okwegabanya ensimbi w'omusolo mu bumenyi bw'amateeka mu parliament. Mu banno nno abakwatiddwa kuliko omubaka omukyala owa disitulikiti y'Erengo Sise Adonisia Namuju, oyo omu kubalabika nti bali mikono gya poliisi. Bano nno baabayise bagezeeko okwennyonnyolako naye okusinziira ku CID kiragira ddala nti bye bennyonyoddeko tebyajjeeyo muzinzi oba tebeesobodde kuleeta bujulizi oba oli awo bubaleetera CID kubasesema mu kaseera ako oba kulabika nti ebaliriizinga ensonga lwaki bakyali mikono gya poliisi era baasuze mu kaduukulu. Omubaka oyo mukyalo owa Lwengo Sise Namuju ali mu nkomyo. Omubaka owa Bunyoli oba oli awo East Yusuf Mutembule oyo naye ali mu nkomyo. Omubaka owa Busiiki County Paulo Akamba naye oba oli awo ali mu nkomyo. Agezeeko okulabika nti abitebya okutuusiza ddala bwe banaabatwala mu kkooti bagasimbagane n'omulamuzi mu nsonga zino ez'obuli bw'enguzi. Kino kiddiridde nno President Museveni speech gye yakola ng'agezaako okwadressinga parliament nga bw'akikola buli mwaka. Ku luno President Museveni alina ebigambo oba oli awo byayogera nga agamba alina ebintu byawuli ebitambula mu parliament eyo ebyobuli bw'enguzi obulyakwe n'obukenuzi nga buno nno mulimu ababaka ba parliament, mulimu oba oli awo n'abakozi abakola ministry y'ebyensimbi. Bano kye bakola beekolamu obukundi mu parliament awo obugenda okulabika nti bugabana ensimbi y'omusolo mu bumenyi bw'amateeka. President Museveni mu speech gye yakola yagamba tagenda kuzannya oba oli awo na bali banguzi bagwamu eyo category. Kyakubiri n'ategeeza nti bulijjo abiwulira muluma naye yafunye obukakafu obwenkomeredde nti oba oli awo abantu bano beegabanya ensimbi y'omusolo era n'agamba nti kati kyaddako kwe kureactinga. Tetumanyi oba kwe kuno okureactinga President Museveni kwe yali ayogerako, naye ababaka bo bali mu nkomyo era n'ababaka abalala oba n'abakungu abalala mu Ministry ya Finance oba oli awo n'ababaka ba parliament abalala abatannategeerekeka. Ekitongole kya CID kibatumiza kibawandiikidde amabaluwa bajje beeyanjule oba oli awo beewozeeko mu nsonga ezifaananako bwe ziti. Bino nno akulira ekitongole kya CID Tom Magambo yafulumiza statements zino era yawandiikidde abakungu ba gavumenti oba abakozi ba gavumenti naddala mu ministry y'ensimbi ne ba MP ab'enjawulo bajje oba oli awo ku kitongole kya CID beeyanjule babakoleko okunoonyereza. Obukakafu oba okwewoza kwabwe okunaabanga kwa munguba ng'ababaka bano abasatu be tugezezaako okubamenyera oba oli awo nabo banaabateeka mu nkomyo nga bwe balindirira kkooti oba oli awo nga bwe balindirira okubasimba mu maaso g'omulamuzi. So tuwuliddeko n'omukulu Godfrey Kiwanda Suubi naye avuddeyo mu kuvaayo kwe n'agamba nti President Museveni ku luno oba oli awo mweteefuteefu ku luno agenda kuba mukaawo okukira omususa okwambalagana n'abantu bonna abaneenyigira mu buli bw'enguzi. Era oluvannyuma lwa speech gye yakola mu parliament n'alaga nti oba oli awo agenda kulwanagana, agenda kulabika nti atoba n'abantu bonna abaneenyigira mu buli bw'enguzi. Kiwanda agamba ndowooza mukama waabwe atandise okuluma
era babadde balowooza nti ebintu byayogerako bya lusaagirizo. Kino ekigenze maaso olunaku lwaleero kiraga nti oba oliawo atandise okuluma. Gundi olumaze okwogera Kiwanda tufunyeekoko ne ku Ssemujju oba vya Ssemujju oba Ssemujju byayogedde nga bannamawulire bagezaako okumubuuza ku nsonga eno ey'okukwata ababaka ba paaliyamenti bano. Ibrahim Ssemujju Nganda yavuddeyo n'agamba nti oba oliawo okukwata bammemba ba paaliyamenti tekirina kye kigenda kukola mukendeeza bintu bino bya buliyake na bukenuzi oba oliawo na buli bwenguzi obufumbekedde mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo. Okitegeera n'agamba ye bwe yali ajja mu Kampala tukootinga bigambo bye. Mbu yawuliranga enduulu omubbi ng'anyakuddeko omuntu akasawo naye ng'amugoba mubbi munne n'akuba enduulu mubbi munne. So n'agezaako okutegeeza nti President Museveni bw'ava n'akola statement eyo mbu agenda kufaafaagana n'abali b'enguzi mbu ng'enguzi yagibawo oba oliawo okusinziira ku bigambo bya Ssemujju tewajja kubaawo kikyuka. Ssemujju oluvannyuma lw'okukola statement eyo tugenzeeko mu political analysts ab'enjawulo nabo nga bawa views zaabwe mu nsonga y'emu eya Mwami Museveni, naye abamu amaloboozi gengezezaako okulabika nti empulira oba oliawo n'enjagala nga baneko ku ebyo bye bategeezeza naddala ku kino ekya Ssemujju ng'akola comment ku kino President Museveni oba oliawo kyakoze eky'okutandika okucekinga paaliyamenti eno n'enguzi egifumbekeddemu. Abamu bavuddeyo ne bagamba Ssemujju Nganda ono mbwazze ebbanga lyonna alina kaadi gy'azanye ey'okkuba Mwami Museveni. Kaadi eno nga bw'agikuba akola statement singa zino mbu President Museveni and his son use taxpayers money oba waste taxpayers money ku bantu abamu. Ndowooza mu kubawa kintu kidoogo baliwo beebuuliriza lwaki mukwano gw'onfanfe we yalabikidde oba oliawo mu ssaga ey'obuli bw'enguzi mu paaliyamenti eno yennyini President Museveni oba oliawo gyagezaako okufaakuuza. Okitegeera sente ezo ne bazigabana ndowooza yali biliyoni 1 mu obukadde 7 ba parliamentary commissioner ze beegabira ne speaker wa paaliyamenti ze bayita service award. Abantu bonna oba oliawo majority ze bakkiririzaako nti oba oliawo yali enguzi. So Ssemujju Nganda bw'agamba nti Museveni akozesa ayonoona taxpayers money oba ensimbi y'omusolo oba ensimbi ya munnansi nga alondobaemu abantu ssekinnoomu n'abawa kintu kidoogo, lwaki naawe bwe baakwata mpuugo ono tewareactinga? Zino views ziva mu political analysts ab'enjawulo. Lwaki tewareactinga mu mbeera bw'etyo n'ogaa nti bwe guba kiwandiiko oba motion Theodore Ssekikubo gye yaleeta nange kanziseeko omukono kuba bino bulijjo byenvumirira Mwami Museveni byazaakola nga sibikkiririzaamu okugabanya ensimbi y'omusolo ng'oba oliawo alina byayisaawo nga bw'ayogedde nti President Museveni yakozesa bammemba ba paaliyamenti bennyini mwaka gwa 2005 ng'ajjawo ekya term limits kuba ebisanja bya Uganda byali bitegeerekeka nga bw'ofuga ebisanja 2 todda. Twatuuka mwaka gwa 2017 togikwatako nga bakwata kawaayiro 120 bba era President Museveni yakozesa bammemba ba paaliyamenti n'abawaako oba oliawo kyabasuulayo okusinziira ku Ssemujju Nganda byannyonnyodde. N'abaako kyabasuulayo ne bamwanguyiriza ne bagikwatako oba oliawo ekkomo ku myaka ne livaawo eryali koma ku myaka 75 ne yeeyongerayo mu kalulu kano akawedde aka 2021. Kati abantu kye babuuza Ssemujju mu mbeera ezifaananako bwe ziti lwaki ku mpuga ye tewareactinga? Ye ensimbi ze bamulumiriza tezaali za mulwa musolo. So geega amawulire agatambula naye ng'oba oliawo bano abantu babayise wali ku CID bagezeeko okulabika nti bennyonnyolako. Bino tuzze tubiraba okuviira ddala ku bano abakyala abeenyigira kuba abantu ab'enjawulo saabakyala abantu ab'enjawulo abeenyigira mu ssaga y'ebintu by'ekkalamojjo omwali amabaati omwali embuzi amanya mangi nnyo amanene mu gavumenti agalabikira mu sipiika yennyini yalimu prime minister yennyini yalimu mwalimu abantu bangi nnyo ba MP ne ba minisita abalala. Abantu abo nga Agnes Nanduuto oyo ndowooza ali minisita w'ekkalamojja
ne baminisita awo abalala abamu baabasibamuko abalala ne babata neera nabyo ne bikoma awo bwebityo bwebityo era ndowooza twalabe sanctions UK ze yabataddeko oba ne US ndowooza ze ziringa ezataddewoko ku kibonerezo omuntu kyatunulako n'agamba ensimbi w'omusolo bambi oba ensimbi y'omuwejjere w'ekkalamojja n'amabaati ge ebyaliibwa abantu bano baakangavulwa abamu bali mu makomera era President Museveni yavaayo nga munyiivu nnyo ku bikolwa ebyo ebyatambula n'abantu bonna bali bweru bayinaayina kati abantu kye beebuuza nti ku guno omulundi wanaabawo reaction esinga ku eyo kuba nakiri kyakola amawulire ng'oba oli awo nakino bwe kikola ki bwe kikola amawulire ne reaction eneebeera etya kuba wano mu kusooka bikola amawulire biwaawaaza babatutte babasibye bagenda kubasimba mu maaso g'omulamuzi akaseera katono nnyo ng'ate oba oli awo babeeyimiridde okitegeera babawadde beyiro emisango ne gikoma awo ebintu ebifaananako weebityo so nabwe ekityo enguzi kintu kivumirirwa kuba enguzi kyekimu ku bisinga okulayika nti kireetera amawanga okufuuka amalebe nga Bobi Wine bwe yakyogerako abantu buli bwe bakoma okulayika nti omusolo gwe bajja mu bantu ate tegukola services ntuufu bantu ze balina ku receivinga eggwanga liba terijja kkula amalwaliro gajja sigala nga temuli malagala enguudo zijja sigala nga mbi ziwomogoseemu agannya ebyenjigiriza bijja kutambula nga bwebityo oba oli awo sekita ennene ng'eza agriculture kati nga Uganda kigambibwa mbu ye backbone ya ekonome yaffe ebintu ebifaananako ebintu biba tebijja kkula ng'ensimbi y'omusolo oba oli awo egabanyizibwa bantu ba lubatu ate oba oli awo mukulembeze owa ku Ntiko Fountain of Honor ebintu n'abyetwalira bwato so yeyo embeera eriwo era ge mawulire agatambula wano e Kampala Uganda bwe twogulira ebintu bino nno byennyamiza fe oba oli awo abantu abaakira ku makya ne tulonda abantu bano tukiikirira n'otuusaayo amaloboozi gaffe n'okumakinga sure nti wabaawo accountability ku sectors ez'enjawulo oba ministries ez'enjawulo sente zino we zigendayo zikola ensonga lwaki parliament erimu obukiiko nga kosase obugenda okulayika nti bulondoola ebitongole bino bikwasaganya bitya emirimu gyabyo naate tulaba nga obulyake obukenuzi n'obulabbayi byeyongera bweyongeze so bwetyo bwe tugezezaako okulayika nti tutemaatema egguliro lino wetuli okulayika nti tubawo amawulire gonna nga bwe gagwawo we Kampala Uganda tujja kujja tumulungule tutunulire views z'abantu ab'enjawulo oba oli awo naawe mu comment section obeeko ebibyo by'otangazaawo Ganja Fad ge mannya Credible Media UG gwe mukutu tubasaba okusubscribinga okulikinga awamu n'okusharinga content waffe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh